Mukunja Atasera kubanga ekyobutasera nokuserasera kati okubulira kino Mukunja tugenda kuggulako omusango ogw'okulinyirira eddembe ly'abalalu. Mukunja Atasera takubye nnyo oyo alina oyinza okuba n'akaswaki mundu negoloza nandibadde lutagate ne Mukunja nze ndi businessman oli weedman kade mwako weedman okanyonyole kuba nze Mukunja yagamba teyasoma yinza obutakategeera nze ndi businessman oli mukubi wanjaga kati siyinza kufana mulalu watokubye nnyo sirina kyenkubye nnyo naye gwe ddala olaba wawe wetugattira mu bulamu nze nabizibu bya URA ayina bizibu bya music kitalina na music Mukunja ayina music ki yatukuba ennyimba nga hips zange nandizinye gwe nyimba ezimalako essaawa 2 lw'oluwulidde lwoddamu okuluwulira oyo naye muyimbi kati mbulaba enkwana nga nkwana laavu mase ne message azirina era agenda zituwa Kayanja kinze kati nkwana ndi omukazi ddala gwensinga obulungi nawe ndaba ongerageranye ku muzina ndaba netegereze ongerageranye ate ku muswaswangule gwa laavu maso gwasalwa ekyeya kati osaasira abazadde mama w'abaana bananga okyezininye bya dikusi alina abaana bano buli omu ne taata we ekyezininye bya dikusi ate wanani alwanyisiza ekisiyaga okunsinga naye waliwo kapo zendaba nga balinga bali mu kisiyaga oyo mwana blender maize obwamalaya bwamusuula eddalu omanyi lwaki gomanyi obutaachivinga mu bitundu byakyama bwe kikosa abakyala kyekisembayo ogenze n'ekiswalo naye nga ate toyina kyolina tayina wadde 10 yakola ebbaala nga mulimu ecupa 5 eza beero nazinywa ne Mukunja kati ate kankubuulira ono omwana byonna bye yali analeetinga omulambo gwa neebaseeko yali ategeeza Mukunja Atasera muzitole zonna ziri ze walaba afumba yali Mukunja Atasera naye nga problemu evaawa eva kubujja kubanga Mukunja yali afunyeyo omulalu omulala gundi kishimba nagamba kandeete sitole nti omuzimu gukola ki gunebakako yali ategeeza Mukunja ekivubuka ekyo twagala kikwata nga kinywedde enjaga ki Mukunja Atasera mpite bazadde baabo abaana abalalu tukikuba embaga n'omulalu kigenda okuvaako enjaga bwekiti nga kyekiba kya ship officially amanyiza waliwo ebyama bye mbasaagala kwogera muno mwe banoonyeza amaanyi abayimbi omusawo yamuwa eddagala nti mulalu yajja okufuula sita kyova olaba bwe yayimba n'omuzungu mu vidiyo alina vidiyo erimu omuzungu naye olaba yakyogerako Export TV to the world. Bannayuganda abalungi tubalamusizaako yonna gye muli olunaku olwaleero tuli wano ow'omukulu Calvin Kayanja Calvin sooka obuuze ku balayive expo gwe mulundi gwabwe ogusoose okulabako mugamba ki baganda bange mwenna basubscribe n'abasharinga content mbasaamu nnyo ekitiibwa era mukola mulimu gw'amaanyi nnyo waliwo abaana babusalamu ne bantaginga ku TikTok ne ku Facebook si yokka ku TikTok ekituufu omukutu mugubunyisiza so mwebale nnyo mwebale okuba nti mutulaba baganda bange amanya omwana soda oli ku Export TV abe yakutte kamera era yatematema olwaleero twayise ne aba Elshadai Money Service International bano batambuza akasente ketoloza ensi eno yonna kye bagenda okukola genda mu inbox yaabwe oli South Africa balina services nga zino baggulira data njagala mazzi simanyi njagala ki buli gundi zona services bagala nga zetaaga airtime biki wekwata aba Elshadai basindika sente ne bazetoloza ensi eno yonna tulina bakadde baffe aba Anipoti kano kalinga nkayite ka tube nkayite ka abakyala okesiga ku muntu wa wansi omuntu wa wansi n'abikola Calvin Kayanja yasinga bitegeere baterereza ddala kayambako omuntu wa wansi okubeera malidadi sana ka abakyala so gwe n'omukyala akeetaaze kanoonyeeko mu clinics okwetolola kibuga Kampala bakayita Anipoti ka mulembe nnyo ku nsonga z'abakyala naddala omuntu owa wansi Calvin ofaaki ne Mukunja negoloza nandibadde lutagate ne Mukunja nze ndi businessman oli weedman kade mwako weedman okanyonyole kuba nze Mukunja yagamba teyasoma yinza obutakategeera nze ndi businessman oli mukubi wanjaga kati siyinza kufana mulalu
wato kubye nnyo sirina kyenkubye nnyo naye gwe ddala olaba wawo wetugattira mu bulamu nze nabizibu bya URA ayina bizibu bya music kitalina na music Mukunja ayina music ki yatukuba ennyimba nga hips zange nandizinye gwe nyimba ezimalako essaawa 2 lw'oluwulidde lwoddamu okuluwulira oyo naye muyimbi problem mulimba abayimbi bano era mwamulimba yali ayagala na bwa secretary general bwa UMA yali agenda bujja mu byokusaaga ani nkubuulira kati problem mwaba basudia nti oli muyimbi okubya oluyimba teruvudde na mugalaleyo nenda kati mukale mu nsi y'okuyimba baako kategori gy'omutonderawo Mukunja Atasera talina kategori okuleka nga mutadde mu kituufu kyali kino ekyaba dikuula bana batuyimbira ku makubo kati Mukunja mwagwa ne music tetunatuuka kumuwa kategori ndi oba wa R&B wa hip hop wa jazz tanafuna waagwa bana ab'okumukuba bambala ebiki ebigoye byabwe bo ne balowooza nti nti bayimbi kati awo Mukunja ffe wetumulabira awepa machi nti mwe mumusudia olw'okuba abawaayo obudde n'ateekako omuti n'aga nti kanvume Calvin Kayanja Calvin si kumusudia kuba no recently batadde oluyimba tubeesibeko ne King Shiba tonnaluwulira dudu sinnaluwulira Calvin tudde muliyana ekivubuka kiremeddwa okupromotinga music waakyo kiri mu kutankuula entalo okitegeere Mukunja ate kigenda okumusuula kwe kunoonya abaagwa yalina akawala keyeeteze mu UK we yagambira nti simanyi bamugjeemu ensigo ojjukira ebiseera ebyo tewalaba kikonde kujanza awards ekololo kati omuntu gwe bajjamu ensigo yalwana entalo z'okulimisa ensigo Mulavu Masa yategeera ennyo nalabye ti Mulavu Masa kisirika ebinnyo mu Kayanja namusanga ku Casino Paradise kati mbulaba enkwana nga nkwana Love Masa ne message azirina era agenda zituwa Kayanja kinze kati nkwana nti omukazi ddala gwensinga obulungi nawe ndaba ongerageranye ku muzina ndaba netegereze ongerageranye ate ku muswaswangule gwa Love Masa ogwasalwa ekyeyo kubanza bwe mba nkwano omukazi ntunuulira values onyongerako ki ogenze ku kyeyo banno gye bagenze ne bakola ne bazimba obuyumba ne beekulaakulanya nojjayo ebisiimuulo omuwalabu bye yakugulira okwambala nga naiti nganda weya gwe nogamba kati omuntu wabeereramu obwongo bwetikka emiziina nagamba nti kanjije ne bino Calvin eri brand gye brandinga ku TikTok yokwambala ebyo ebigoye kati yo nayo brand go feeling proud ng'ogirabamu omwana w'omuwala kati osaasira abazadde mama w'abaana banango okyezininye ebya dikusi alina abaana bano buli omu ne taata we okyezininye ebya dikusi yatugambye promoting ebisiyaga natugamba n'omuzungu wamuyita Bowden yakuwa sente that's why okambwala nnyo bw'olaba omulenzi n'omuwala nga baagalana ku TikTok naye bw'olaba abawala ba Joey nga bali ne bawala bannaabwe bamuna nakyo oyogera andi kati kankubuulire kino singa waliyo omuntu alwanisizza ekisiyaga nganze ate wanani alwanisizza ekisiyaga okunsinga naye waliwo kapo zendaba nga balinga bali mu kisiyaga kubanga toyinza kuba na mukazi ng'omusinga bulungi ne mutaba mu kisiyaga kiwedde kati kubonnaani musajja wesibe enkoba Calvin atwala speed kubonna Mukunja ne Love Masa ani musajja owulidde Love Masa ye mukyala Omukunja Atasera ye mwana kati kubulira mubaamu kapo gy'otunuulira nga tobaawula na basiyazi kyenkubuulira oguvubuka guba gumaze okunywa enjaga yaagwo kino ekiwala kyatabukira omutwe Saudi kati neweebuuza ekiwala ekyo kyava e Saudi nekiga tekiriddamu kumanyira abantu mukirokose bwe kyavudde mu ttamiro lyakyo ery'ekyaki kyatandikidde ku nze yasooka babizigo anti kyenkubuulira naye kati naye namulabye yakutte mu kizigo omuddugavu bwatyo yakonye engalo era babadde nga mulayivu ng'atya okugira bwati lwaki toba proud mu kkala yo Katonda bwato we yakutonda
onobera proud ekyo kyo mukalayo naye Mukunja lwaki mukusoka nakubuza ofaaki naye yasooka nayagala Brenda Mild zinokuba oyo mulalu najjayo King Shiba n'okuba ati kati ekineewuunyisa essajja lino ery'omutwe linoonya ki ku baana baffe abalalu ne Brenda Mild mulalu gwe muntu wootuukira okugamba nti nze ntunda byange wagiyita nkolongo watunda nkolongo ekigedde watuukira kuba kati kankubuulire oyo omwana Brenda Mild obwamalaaya bwamusuula eddalu omanyi lwaki gomanyi obutaachivinga mu bitundu byakyama bwe kikosa abakyala kyekisembayo ogenze n'ekiswalo naye ng'ate toyina kyolina talina wadde ekikumi yakola ebbaala nga mulimu ecupa 5 eza beero n'azinywa ne Mukunja olwamala okutegeera nti aweddemu n'anoonya King Shiba omulalu gwe Mukunja obeerawo kutegula balalu lwaki obalalu tobaleka mu ddembe kibuuzo kya Mukunja abeerawo kutegula balalu kuba nkubuulidde bonna bazaatambuliramu ani gwolaba alina omutwe omulamu kuyagamba bonna balaba ani Brenda Mild gw'omwana omuwala nga ne maama we akyali mulamu ne taatawo okyayinza okuvaayo n'ogamba nti nze ndi proud mu kwetunda nga gulinga gwe mulimu gwe wasoma okwetunda kwe tumanyi nti kuleeta endwadde kuleeta ebisiraani oyo Brenda Mild alina ekisiraani ne bwatunula mu matagafa ne bw'omulowoozaako bulowooza ng'ogenda ku interview ya mulimu bagukuma walaayi ne bonna baŋŋamba mbu abakazi bonna malaaya aleme kukulimba neravumase naŋŋamba deka waliwo obwamalaaya n'obwenzi kati wotuukira okuwa ebitundu bye ebyekyama price oba ofuuse malaaya enolongo Love masa akugamba abakyala kyekiddaga ng'ovudde ku longo waliyo nnongo ne night wenzukukira era nkudda mu balongo betukola research madde manyi practically ati betukola research practically era mu research mulimu practice kati kankubuulire kino njagala ombuulize Mukunja ye enjaga emutuma kunoonya balalu oyo mwana Mukunja mujja kumulaba lumu ajja kugenda ebutabika asoboleyo omulalu nga ku street baweddeko nawe okakasiza ati alonda balalu abajja ku street kubagala bayo ati ekitegeeza ndi nawe okimanyi nti abajja ku street kuba wandiŋŋambye kuba kati King Shiba yamugjawo King Shiba yamuyamba yasanga muwala ku street ali mubi n'amuyamba ndoza ebiddakawo abbe yabimanyi okwo kwe kuyamba kwe babeeramu kiro mukwata akanjaga kuyonka ku bbeere oyo kyali mu kuyamba Brenda Mild yamugjawo bweru bweru kwe kuyamba kwe babeeramu ne Brenda teyali wa ku street kati ono omulalu Love Mase yamugjewa Love Mase yangamba bayagalana even before nga tanagenda ku kyeyo kiyo yali agenda ku kyeyo yali agenda ku kyeyo kubateesa nagamba kangende nnoonya akasente wenkomerawo embeera ekyukemu ngati kankubuulire kino njagala ompulirize bulungi twagala okusooka okubuuza Mukunja nti ekimunoonyesa abantu baffe obalalu ate Mukunja tujja musuuwinga otandise male mabirizi yatera okuggulawo emisango sange egyo gitalina fomula va ku bya fomula kubanga olinyirira eddembe ly'abalalu Calvin yafuuse looya nedda kankubuulire Mukunja Atasera kubanga ekyobutasera n'okuserasera kati kankubuulire kino Mukunja tugenda kukuggulako omusango ogw'okulinnyirira eddembe ly'abalalu Mukunja Atasera takubye nnyo oyo alina ayinza okuba n'akaswaki munda ekyobugagga mu nju alina kitanda ayinza okulaga eddiiro lye bwe lifaanana yatugamba abavumirira enjaga mumanyi ebirungi byayo enjaga bweba ekutuma kunoonya balalu era bw'oba olinayo omulalu yo mu public muwe Mukunja amulage Love Mase Love alina okwerealize ng'ategeere nti mukyala akoonodde ku myaka Love Mase anzaala alinga myaka emeka kati olina abaana bana buli omu na taatawo kati gwe bala child spacing bw'obawulira ogenda okuwulira yo n'atudde siniyafu
ogenda okulaba ndi akumye omutindo kafeso kaba kacha no mwana wafo gwe mubuuze Mukunja abakyala baawukana fe tubamanyi yaganda awunye olusu mwawunye olusu lw'emirambo bw'omulambo gwamwebakako kati ate kankubuulira ono omwana byonna bye yali analeetinga omulambo gwanneebaseeko yali ategeeza Mukunja Atasera Mukunja gwe mulambo Mukunja Atasera musitole zonna ziri ze walaba afumbafumba yali Mukunja Atasera naye nga pulogulemu evaawa eva kubujja kubanga Mukunja yali afunyeyo omulalu omulala gundi kishimba nagamba kandeete sitole nti omuzimu gukola ki gunebakako yali ategeeza Mukunja nesoko we Mukunja credit ku nsonga ya Shimba kuba Shimba we yali siwali ani nkubuulira naye agenda muteeka mu depression waliwo kye bayita okulinyirira eddembe lyabalalu soka tumwebaze waliwo yatandiki ani nkubuulira agenda kuddayo bw'oteeka omulalu mulaavu oli musuubiza kyotasobola kukola ki kumuwa singa babadde wali musical kuba kati oli mulwanya ntalo za Love Mercy omuwala ali mentally sick bwe yekola ekikyamu gwomanyi otya nti byokola bimuhaatinga physically mentally ati kyenkugamba kati bambya yali yeerira kasasiro we n'abeera contented naddayo ku lubalaza ne yeebaka ogezezaako mujja mu mbeera eyo fine nkuwa credit naye bw'otandika okumutunuza mu nsonga z'okumutunuza mu nsonga za sitaani njagala balalu era olukwe lwenjagala okubbirako lwe twagala okukola lwe luno ekivubuka ekyo twagala kikwata nga kinywedde enjaga Mukunja Atasera mpite bazadde baabo abaana abalalu tukikuba embaga n'omulalu kigenda okuvaako enjaga bwekiti nga kyekibba kya Shimba officially okiregedde era lukwe tulubala abera muzamunda kijikeera bukeeze enjaga enagendo kivaako olweggulo nga newafaaza twavuddeyo kiraba bifaananyi nti ate okukwawula amala genda mu kooti akube n'ebirayiro nti kufa mu bulwadde mu bwavu mukufa okufa kwe kulitwawula kamera zitonodde zito ati nkugamba era waliwo omwana yangambye enjaga eveeyo Tanzania akachwiri kava Tanzania kinagenda okutegeera bwekiti nga n'embaga yawedde ddala lwakuba omusumba akyatubuza agenda obbagata yagendako ewa Bugembe asaba n'okusaba naga musumba nsabirambe twabadde twagala kubayisa eyo naye twatire Bugembe naye si mufumba agatta atya abantu Bugembe kagatta Yemwe musumba nene musumba no naye tumanyi musumba atawasanga alina obugagga bonna Katonda lwaki obugagga tabumpa n'enfaafagana n'ebikyala ku nseno obadde okyawala Love Mercy amagezi bayida ate soka nkuba kye ate nakuwulira ku nsonga z'abankuba kye oteranyibwawo omubiri wanda abamu bakukompola simanyi buzibu gyabo naye obadde okyamuwa obukulembeze bwange buwakanyizibwanga bwakaguta Yoweri Museveni naye ate fe abafuga oliweerwa kitula nze gyeno mu kategole yange tononooza nnyo naye engeri gye batubeyisanya naye nga nze akyatudde ku namulondo y'abankuba kyeyo nze afuga bani abakuzoganya omanyi oleta binja mu ebiri bikadaama n'ebisekadaama eby'emitwe minene naye nakyo kimaliriza kale gwe pulezidenti tuyambe musajja yayogedde kuba omukulembeze asigala yani kati wabula Love Mercy kuba nemezaamu Love Mercy alina kutegeera nti toyinza kuba mukyala w'abaana bana ng'okyekoze obwo busolosolo image eno olwaleero gy'ofulumya gye weetwaliramu oli oke nakyo singa omwana w'enkya n'akola ky'okola omanyi kankubuulire abazadde baffe balinga mmira okitegedde ndabirwamu tutunula mu ndabirwamu tulabe kiki tutwala mu maaso enkya abaana batutunuulira ddala obawa example nnungi oyo ku kalakita ye ne byeyeekoza alina kyasobola okugamba omwana w'enkya mpozi ng'omwana tabiraba anti bikula bino tebisambuka ku intaneti
naye wetwalidde mu ttuluba eryo leero tubonaabona naawe nkya tuboneebone n'ekyana kyo bagundi mweyise bulungi naffe tulina obudde bw'ebintu ebirala ebyokkola niyo olw'ekitone nga yaluka owuwe nga bulungi ndaba owuwe atambula bulungi linda ekinava mu nkambi y'abakamiliyoni omwana ndaba ali mu layini entuufu kyokka ekitone kikyaliyo olina enamba ya aba mutabani wa kamiliyoni kyogamba ensaasaanyenya empija yesa naye kati omwana tanaweza 18 olaba atandika okufuluma kaaga amawulire kati biri bye tutategeerako sookalaba Victor Luzi nendaba gundi nengamba ow'ekitone waagwa ate buli woolabanga omukkamanya waliyo omuliro bwekiri nze nasikuba ku satellite essimu failed to give you information naye nga gyeri bwe bateriyo bakugamba empute naye olaba satellite etugamba to give you information olw'emyaka olwaki basobola okugikudinayinga embala tusuubira okubanga enaamera yatandika okuliibwa Yes. Calvin. Maliriza ne mukunya naye kenyine kuba muvubuka munate munnauganda. Tabangako muvubuka munnange naawe. Muvubuka tulina category naawe. Okyakutulanda weya. Yanayo tukuyita muvubuka munnaffe. Eyinza obeeranga. Ate oyo mukunja takutulanga na kwanda weya. Ata weya ineji. Ajikuba udiri. Beba kyambala bine byanda weya byasene eriko omufaananyi gwa tiyeri. Ekyobugagga mu nju olina kitanda naawe omanyira Kayanja mu nakuweereza message. Akyusa ndawe yakuba tetosiba. Kankubulire kino mukunja concentrate on the music. Ekirala lekera okudingisa abalalu. Bw'oba toli mulalu ekikufumisa abalalu kiki? Mulimu ekyama. Ati kankubulire omanya babayimbi babalimba nti wowe oyagala okubeera star fumita y'omulalu. Kyamukwatirayo musawo yamuwa eddogo. Nayo muyimbi yavumira omulalu. Kumayimbi bakola bayimbi. Oli agenda mu nnyanja nga bakugamba kwevulunga mulalu ng'ogandi ekyo kiri wala nnyo. N'amuteekawo maanyi ge. Kyalumu. Bakuwa eddagala bagamba nti kyalumu zingiza omulalu okubeera sita. Ng'abannaffe abageso kasaba malo okusala nina okufuna omuntu gw'osooka kankubuulire olaba mukunja amanyiza waliwo ebyama bye mbasaagala kwogera muno mwe banoonyeza amaanyi abayimbi omusawo yamuwa eddagala nti mulalu yajja okufuula sita kyova olaba bwe yayimba n'omuzungu mu vidiyo alina vidiyo erimu omuzungu naye olaba yakyogerako ne kati mukunja omwana owaffe omulalu waawana abeera atya n'omuzungu naye olw'okuba nti omulalu omusawo omuganda yamuwa eddagala mulalu naye n'alikozesa bubi yalisobya yamugamba omulalu tomuddiranga mulyeko mulundi ogwo omulalu yawooma omulalu lwawoomera mukunja n'addayo ogwokubiri kati mukunja agenda kumaliriza nga awasiza mulalu kankube disikirayima ebigambo ebyo byowula bya Calvin byange mbirinako obujulizi Amana soda ya Dexbo. Gobo kuba otya disikirayima nkubuulidde abayimbi okufuuka ab'amaanyi waliwo ebintu bye bakola bw'owulira bino nti bagenda mu nnyanja n'ebirala gyebiri bituufu mukunja bwe yali anoonya amaanyi okuba hits one musawo yamuwa eddagala yamugaa weevulunga omulalu era nga waali obudde obwe naye n'amuweerako obukwakkulizo lyagumu musajja wattu omulalu yamuwoomera n'ali ogwokubiri agenda kufaazunga mu balalu bw'atoono bw'atooli gundi naffe tulinayo gwe tusiba emiguwa ku kyalo jangu otuyamba omutukubira embaga kati okumuyambamu ekyo famire z'abana abalalu ngenda kuzinoonya tufuneko omulalu ogu gwe tumukuba naye embaga tumukubye akacuwiri nagambye nakatumiza kava Tanzania anaagenda okutegeera olw'eggulu nga twavudde ewa DC certificate twagifunye edde ya Buganda ng'omukulu tumwanjudde n'emikolo egy'embaga akoze akacuwiri kamukuba ali muzamunda agenda okudda ng'ali mu lutikko ng'afuluma ku ekereziya Namirembe nti bawashima omutongole wuuno nga n'empeta muli ku mukono tumulabe gy'anadda Calvin weefuula ennabbi olagula future ya mukunja ajja kumaliriza azadde mulalu enfumita gyafumitamu abalalu agenda kumaliriza azadde mulalu ate mu layini ya oba gaali teriiwo eddagala lye baamuwa yalisobya
taliwo mayingi talibaawo omusawo takuwaddagala ndi vumitongo noddayo gwakubiri wali onoonyaki omwana we bw'atava ku njaga olaba enjaga etuuka omwogeza nti Kayanja yampeereza message nga mpita laavu mmasi nze mukontakitiza nyiza okubaamu yamugambye laavu mmasi bw'otandika omukwana yakuwa ennamba kuba kasino otandika omukwana Mukunja n'amuggyako ennamba y'essimu kati Mukunja n'abeeranga naye gwe wasindikanga obumeseji Mukunja nga yasoma ati nti nkubuulidde byamanna bifuna era yagambye bweteetonde kati nze mu ssimu yange nga mbeera n'ennamba ya Mukunja entalo mbana za URA mbana za airport za Kago ulira bw'oteetonda agenda zita message ati nga nange nkubuulidde era nange Mukunja bw'ateetonda mu nnaku ezi ngenda kutakatambika omusawo yamuwa eddagala yagambye soda mundabira Calvin mugambe yetonde ati nkubuulidde kino nze nkugambye nze ebyo byaffe by'obujulizi gwe akugamba weetonde takuwa nnaku nze muwadde ennaku ezi era ze baamuwa okufuniramu omulalu bw'ateetonda nganti nze nkugamba mbawa bwino w'omulalu yamuwa eddagala erifumita omulalu abawagizi ba Omukunja Atasera mu dduka embiro omukulu mu Mutemyeko Calvin Kayanja saawa yonna ebyama abikola ki weekuumire ku expo bingi bikyajja ffe tetumanyi gye binaggwera naye nga kyonna kyekiri tubadde wa Calvin Kayanja n'otubonyaabonyeza leero kankogere nga bakulaba waddawa ozonze nnyo okubanga essimu tulina kye bayita live location mbeera kati yakyuka omuzungu yagizigonza otambulira kuli kekakuwa direction so omuntu ayagala okunfuna tuli wane mutundwe ku madaala onkubirako ku namba zange 0757986069 donfuna butereevu ng'okubye direct sobola ne bakadde bafa ba Infotrust Property Consultants mataka kugula n'okutunda ate ba boss lady Calvin basi bayomba nabo aba Infotrust basobola okuterekera sente kasaziwezayo mwaka mulamba bakuteramu amagoba ekyo bakiwa bannaffe bakadama so sobola okusavinga nabo enamba zaabwe ziri awo sobola ba inboxinga oyagala nsonga magezi gakwatagana ku bya properties mataka biki lawyer balina ba lawyer abakonkufu mukama abatukuumire Export TV to the world.